Akayimba kali kaliko enyimba z'omukwano zinyiza ziwana wananya bagalana nebwe storage Lega chechiru Jeni muganda oli bulungi ni stade nnyo olwaleero tuli mu kujjukira muganda waffe yatufaako nozalwali lunaku bweruti kiki osinga okujjukira ku Moses Radio? Nze simujjukirako kintu kyonna kuba mbadde naye ebbanga lyonna kitegeeza byonna bye yaleka bye nina okugoberera ebirungi ebibi ebyamuliko nze nsobola obitereezaamu kitegeeza nsobola okukola kyali akola kuba ne yali akola kyenjagala kukola kuzimba nsi kwagala nsi obimanye ennyimba ze zibyogera so siyinza mugambako nti kino ye ng'omuntu yenna n'obulamu bwe mpulira nga bwe bulamu bwange so kati good life ffe twagireetanga nange mwendimu abo because ffe twaliwo Ragadi Bebe Cool Bobi Wine ne Chameleone Lion Island Firebase then ne Gagamero then antuzako good life ekitegeeza ate nze naliwo nnyo good life yajja mu 2008 nze nagenda okuyimba oluyimba abantu bebamanyi yali 2004 so kati nze nali bayizo bonna abadde baana bato eka abadde mwana muto ffe nga weetuli so tuli baluganda munda nnyo bwetuuka ku famire eyo bwe twogera ku bayimbi oba aba legends g'omu ku bo tuzze tulaba abayimbi ab'enjawulo bw'oyogera ku Moses Radio nga basinga bagwa eddalu bagamba nti omusajja yatuinspiringa nnyo giant okusinziira Uganda omwana ono okuva yatuvaako mu maaso oluza Uganda yafiirwa muntu kikaaki anti kyegambye kati ffenna twali tulina okuva ku byaffe kyova nti otuuka n'osirika mu Uganda enzizeeko ki kuba Moses yali wakati w'abayimbi nga yempaji ya voko enfani nga gwe mulandira gwa voko nga buli omwe amuyingira mu byonna abiyimba kati nga naye bw'oyimba naye kitegeeza oba oyingidde mu mulandira gwa music nga music enna bw'ali oba okitegedde kyova olaba nti bangi bamulabiddeko ate bakyamulabirako nnyo nti leero bw'olaba leero tuli wano bantu bangi nnyo singa ate omwaka guli ate kirungi nti kijidde mu kaseera nga batugudde ekitegeeza ne Moses naye atugudde kuba omuntu kati Moses otega nti yafa talina mugaso mu nsi omwoyo gwe gusigala gutulabirira era ng'emyoyo emirungi ogikola ki bwe gitulabirira abantu abannayuganda oba ebiseera ebisinga abantu bajjukira nnyo omuntu nga amaze okuzaawa abasinga bavangayo kaawo nga bagamba nti Moses Radio akoze kino alina empisa bwesi ne bweziti ensonga eyo goyinza gyogerako anti kyegambe nti kyekiri kyantwalako nange mu rehabu kuba abantu bayinza okwogera ebyaddala n'ekintu ekitandikuyisiza bubi nekikuyisa bubi olw'okuba kibaako ebigambo kitegeeza oli ne bwakuwa enkoko n'agamba girye olabe biki enkoko eba efuuse butwa kati ebigambo ebyo ne bubanga oli mukambwe ne bagako yagwa eddalu yavuddeko kati nange situation gye nalimu yes yali anywa ebiragalalagala naye ate n'ebigambo nga omanyi industry buli omu takwogera bulungi ne waba akwagala after all otali naawe omuntu ayogera bulungi akwagala ng'oli naye bw'okyuka n'ayogera ebirala so nti industry Moses yali agisobola ng'agikwata ng'olaba ezitowanyo nga ngumu nnyo byonna ng'abina nga na qualities ezo oba okitegedde so nti nze bwe nagendako nza akanneetereze mu nsobi za Moses mwe neerabira kuba nalinga naye ne ŋŋamba ebiragalagala bikambiviireko ddala nze era mu geto kye ŋŋamba abantu ate banneegomba olabika bulungi weebale newe mba njogera n'obalaba nti ate kati bagamba nti naye ku kino ng'oyogera bulungi maybe ge magoba ga rehab era njagala okwebaza City of Hope Rehabilitation Center beebale kunzijanjaba okujjanjaba bakujjanjaba naye waliwo we bavaawo ne bagamba nti bakubanja ssente zikka mu bukadde 30 wakola otya lwaki mbeebaza nti bamanya nti nina omugaso mu ggwanga nti ekintu ensi yonna kyeyandikoze iyo nga fasiti yakikola nga staff negamba Rokija nti tumute agende kubwerere nga tosasudde ssente zaabwe abantu ze bansonderako ze bawaayo bambi bawaayo nezaali ntono basonda ssente nga meka engeri nali munda sijjukira kuba nze nali sina nkwatagana naki kuba ebintu ebisinga otujjako byebyo kubanga olowooza ku ssente essimu kyobula nti obeere babikujjako nokakanya obwongo
tokubira muntu takubira mpaka bw'okimanyiira oba okitegedde munasonyosa akalo obulago twasuze tuyimba oba okitegedde so nti buli omu yeetaaga rehab n'okkowa kuno fatigue simanyi depression bingi nnyo depression bingi nti omuntu abyetaaga naye oba tonyodde biki biragalalagala obanja mu biseera byo biri wakuba Kampala n'emirirwano n'ozibwogoloza ennaku zino tulaba kiki ogenda kudda mu music industry oba wamutadde osooka ojjanjabirwa eddala paka nze kirungi nina ebbaluwa y'eddwaliro bagiyita discharge letter ebaako ne stamp ne bagamba ono kati ateredde yendagaano ekujja eri kitegeeza nti kati ndi function nsobola okukola buli kimu mentally physically and spiritually. Omuntu aba yeetaaga Rocky Giant okumutwala ku kivvulo oba okumupangisa ku kivvulo essaawa zino ayinza kujja na ssente mmeka? Ebiseera ebisinga omuyimbi ye okweramula kiyinza obutakola nnyo makulu, bajja kubuuza kikyonguza naye ate management erabika kuba yo yeteekamu ssente kati yemanya setup kyensobola okukola ekyamaanyi kwe kuwa ennamba ya management. Oyina management? Nga weekanze nnyo. Oyina management? Yeah, nina management eya Freedom Beach. Ya Freedom Beach management yendimu era ennamba gye ngenda okuwa abantu. Gwe wenna ayagala Rocky Giant wenna ogenda kufiina ku nnamba eno 0759 50070. Eyo ye management line yange, bajja kukubira byonna ebinkwatako kuba bye bamu ababaddewo nze okuba nti nziramu okunyumyako mu bantu ne bampuliriza kati siyinza butakwasa bantu ng'abo management. Tuyimbiremu awo kayimba kako. Kuyimba kwa Moses Radio bonna bomanyi? No, with eddoboozi ya Moses tomala gayi. The lips knows the voice that you take it cause you meet, you know I know your view, let you never to let you lazy romantica. Neka nkubwire kino nina ekyomukisa nina video gye nakola nga mulimu omuwala eyakola mu vidiyo eyo neŋŋamba naye kiki kino. Nina vidiyo bbiri ng'omuwala gwe nkozeseza ne Moses amukozesa vidiyo bbiri. Oli mwana wa bendi n'olwo nina oluyimba baluyita akakadde nti tulina engeri gye twali tuba tusimanyi kyova nabiraba ate agenzeko nze naye oluyimba olwo nina oluyimba bayita nasalawo Vixen eyalimu ye yali ne mu luyimba lwange ekitegeeza tuli blessed ne yanziza nnyo.